Oluvannyuma lw'omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine okuwa ababaka ba Paalamenti abali mu kibiina ekya National Unity Platform ebbanga eritali ddene naku 30 gokka okuvaayo either beetonde oba beeyongereyo n'enteekateeka yaabwe empya gye baggulayo. Abedi Bwanika avuddeyo bw'atyo mu katambi, naye kinnumye ennyo mu byonna kwe kubeera nga abaami bano bakyeyongera okwekulukuunya ku Bwakabaka bwa Buganda newankubadde ng'ate tewali kalungi ke bakoledde Bwakabaka n'ebbanga lyonna gwatembeeta liyamala ng'ali mu Paalamenti nga Lope talina kintu kyonna kye yakola yadde okubaako ekigambo ky'abakulayo oba kyayogera nga kigatta ku Bwakabaka bwa Buganda wakati mu kulinnyirirwa n'okutyoboolwa kw'Obwakabaka. Mpuuga Abedi Bwanika ne banne balekeraawo okwekulukuunya ku Buganda buli we bavaayo nga balina kye babagambyeko ku bikolo byabwe n'obubbi, buli we banyagulula abantu, buli we bali omudidi gwa Mwamiti Bahabulwa gwabawa oguvudde mu Bannayuganda nga beekulukuunya ku Bwakabaka mbwe era omuntu yenna avaayo okubagambako abanga avudde Obwakabaka bwa Buganda. Mu bigambo bya Abedi Bwanika ojja kutegeera lwaki nkugambye nti abaami bano eva buli we baako embeera yonna gye bamiitinga oba ebatomera beekulukuunya nnyo ku Bwakabaka era ne balaga nti buli muntu yenna avaayo bagambako abavudde oba abaalinnyiridde Obwakabaka. Ani yabagamba nti Mpuuga Abedi Bwanika ne munno oba ne bannammwe bamabikke mukiikirira Obwakabaka bwa Buganda era mu Bwakabaka bwa Buganda mwina mu kifo ki? Mwani eyabagamba nti muli banjawulo era muli ba kitalo nnyo nti buli we mukola ebikolobero mwina kwekulukuunya Kabaka. Yakutandika n'okubatumirako yonna gye mumpulira nti mwebala okubeera nga mwekuumidde ku mukutu mugaba yebala abampeeredde obulamu olwaleero ne bukyanga mutemya bukofu abafiiriddwa abantu bammwe Omukama Katonda abatuweera ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendebwaliddwa yeeyongera okubagumya olunaku lw'enkya lubeere yaddeko ng'omubi omweru. Mbalayirira akalulu ke tugendamu 2026 bakayita kakanaayo kyani. Abakulu batandikiddewo okutuula obufofofo ekiri mu National Unity Platform kyo kitokota wakati mu nteekateeka ey'okugaba card nga enaatera okutandika mu bbanga eritali ddene okuva kati kubanga olukuŋŋaano olwabaddewo wiiki eno gye tugenda actually ku Monday ya wiiki eno ku lukuŋŋaano olwabaddewo bayongedde okulabika nti abakulu mu pate balambulula nga kadi ya NUP bwegenda okubeera ng'ate etandika okugabwa. Wakati mu nteekateeka eno ey'okugaba card njagala ojjukire nti ebimu ku bigambo bye twabagamba mwaka gwali gwa 2022 twabagamba nti buli mubaka alina kadi kukolerera nkolerere era buli mubaka atatukiikiridde ebbanga lino lyonna naffe wano we tubateegera we tubalindira ate naffe tubakoleko revenge mu ngeri emu oba endala. Mulidde obukadde n'obukadde okuva eri General Yoweri Kaguta Bahabulwa naye ng'obukadde n'obukadde buno bwabawa bwali badde bukolamu ebirungi bingi eri Bannayuganda era bingi bye baali badde baganyulwamu. Enkola ey'okukuumirawo bwannakyemalira ebadde ejjerabikira mu bantu ab'enjawulo. Mpuuga n'akabinja kaabwe ke nabagambako gye buvuddeko nti bo omulimu gwabwe omutongole kuva mabega gwakubeera nti bakuuma pozishoni yaabwe mu opposition n'okukuumirawo Generali Yoweri Kaguta Bahabulwa nga yafuga eggwanga lino Uganda. Kyova olaba nga baayagala n'okuyita mu constitution eya National Unity Platform okuvuunika leadership ey'omukulu Bobi Wine nga bategedde nti ebigendererwa n'ebiruubirwa Bobi Wine byali ayina byali byawukanako ku agenda yaabwe gye baali bayina. Kati Mpuuga n'akabinja ke tebaakoma okwo era baayongera okwekulukuunya ne ku Bwakabaka naye gye buvuddeko Lope yayongedde okulabika nti ayongera okubateekako obunkenke. Atya ebbanga lyonna Mpuuga lye yamala nga Lope mu Paalamenti, ebbanga lyonna lye yakamala nga commissioner, ng'oggyeko okwekulukuunya ku Bwakabaka bwa Buganda talina kigambo kyonna kye yali avuddeyo n'ayogera nga kifevaringa Obwakabaka. Era ebbanga lyonna abadde ajja alabikira ku fulo ya Paalamenti nga avaayo okumugambako olwo aba alumbye Obwakabaka, ng'avaayo okumugambako olwo aba alumbye Ekereziya Katolika, era ne mu budde bulinga Bobi Wine agenda okumuggyako obwa Lope baamulobingira Obwakabaka bwamulobingira. Tetumanyi kobaane liriwo wakati mu leadership y'Emmengo n'abamu ku bali mu Catholic Fraternity
awo ku Lutikko Erubaga neeyo mu Bendobendo ly'e Buddu kike balira Mpuuga ono naye nga ebigendererwa bya bikyatulemye okubeera nga tubitegeera. Weewaawo mu mbeera eno gye tulimu Bobi Wine bw'abanga yavuddeyo n'alaga nti nno ali ready okuba welcoming back era bafune punishment yaabwe nga bwegwanidde obutaddamu oboolyawo okubeera ba flag bearer kikimu ku bintu ffe bye twayogeddeko ne tugamba nti emyaka 10 giba gibamala nga tebalabikira ku kaadi ya NUP1 wonna naye nga bammemba mu pate. Ekintu kyemmanyi obulungi nti Mpuuga Abedi Bwanika n'akabinja ke tebajja kuguma kikola kubanga newe baali badde bakuguma ku kikola balina omulimu omutongole ogwabaweebwa bwe baaliira obukadde n'obukadde bwe balina okuteeka mu nkola. Mulimu ki gwakuumira abantu mu bulimba gwakulimbalimba nti nno bali mu opposition naye nga bakuumirawo gavumenti. Kati kyova olaba nga beetaaga nnyo ebifo byabwe. Mpuuga Abedi Bwanika beetaaga nnyo ebifo byabwe. Omanyi n'ebigambo by'empulya n'eŋŋambira ddala abaami bano tebayiga era tebabonerera. Gye buvuddeko baateekateeka omukolo mu Bendobendo ly'e Buddu. Bwe baateekateeka omukolo guno Abedi Bwanika yalaga n'Empuuga we nga bo bwe bakiikirira abantu b'e Buddu. Naye ku mukolo gwe baateekateeka e Buddu munnanga abantu b'e Buddu baagaana okulabikako. Abantu b'e Buddu baagaana okulabikako. Ne wano we baateekateeka omukolo e Rubaga wano mu Kampala twali tulindirira okulaba Namungi w'omuntu nga yeeyiwa ku kitebe kyabwe ekya DA ekipya. Nkulayirira abantu batikkanga batikke mamotoka ate nga balina n'okubagabula emmere nga babajjawa mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Abantu bano baali baguliriddwa. Kati bw'obanga olemereddwa mu kitundu gwe kyeweewaaniramu buli lunaku entakera nti gwe kabaka waayo gwakikulembera nti era gwe awatali gwe ekitundu ekyo tewali muntu agenda kitekinga over nga n'ekitundu ekyo kikulemye okugjamu abantu abawera 5. Buddu gye twogerako mu bunene bwa Buddu nga bwe mumanyi kati oba onaakulembera wa oba onaafuga wa. Omanyi bano abantu bagenda ne balaba ebintu bino ne babiyita byangu. Mpuuga yayagala dde okubeera presidential candidate. Abedi Bwanika ye yafuukako dda presidential candidate n'afunayo obululu bwali buna bwokka mu kalulu aka 2016 n'akalulu kali ak'emabega mu 2011 ne 2006 yaliwo. Abedi Bwanika n'aluddewo naye era tujjukira nti wakati nga retired Dr. Kano Warren Kifefe mu 2016 avuddeyo ne yeemulugunya nti akalulu kaali kabbiddwa era tekaali free and fair. Abedi Bwanika yasooka ekkololo n'agamba nti akalulu katambudde bulungi era katambudde malidaadi. Ekinnuma ennyo mu byonna abantu bano kuvaayo ne boogera nti abo abatatambulira ku peji yemu nabo tebali under leadership eya mbu tebalina bukulembeze buli mu ggumba. Balimu obulimu eggumba be balabikidde mu mivuyo gy'obubbi, be balabikidde mu mivuyo gy'okulabika nti bakolagana ne mwami Tibahabulwa, be balabikidde mu mivuyo gy'okuwemula, be balabikidde mu mivuyo gy'okuvvoola bannaabwe be bali nabo mu lutabaalo. Kwegamba n'ogamba nti bwe guba ng'omulamwa gwe muliko nammwe gwa nkyukakyuka ate lwaki muba mwataakinga abo be muli nabo mu lugendo lw'enkyukakyuka? Moreover abo ababadde ba kingmaker bammwe abafudde kyemuli. Abaka bano bangi babadde mu parliament nga tebalina yadde n'ebifo bye baholdinga. Njagala obalemu ebbanga Mpuuga lye yakamala mu parliament nga talina yadde n'obwa commissioner yadde n'akakiiko konna kaatuulako. Naye bwe yayingira parliament ku mulembe omwagulanyi ne bamuwa obwaloopu yeerabira bwavaawa byatandikirawa. Kati olwaleero akulaga nti eddaala kwe yalinnyira ayagala kulikuba kigo, naye eddaala kwe yalinnyira nga likyayina emiteeko mingi okulikuba ekigo kubanga liguliriddwa abantu bangi balikuba ekigo ne balemererwa. Katumala ofuna ebigambo bya Bwanika byayanukudde omukulu Muwanga Kivumbi deputy president wano mu Buganda oluvannyuma lw'okubagamba nti nno ebifo byabwe bikalu kantu kaabalumye nno ak'ebifo ebikalu kaabalumidde ddala. Naye nga reality eri nti ebifo ebirina okubeera nga tufuna abantu abapya abagenda obibeerako. Era Bobi Wine kino ekyokwogera nti abawadde ennaku 30 ultimatum okujja mu babeeko kye boogera either beetonde oba bakole ki, abakema bukemi naye kimanyi bulungi nti tebagenda kulabikako tibalijja kubanga obuswavu obuli mu mitima gyabwe ku bikolobero bye baakola oli yalya bitaamu yayongedde era n'afuna 10
kati ate ng'era waliwo n'enteekateeka ey'okubawo akawumbi kalamba ne miliyoni 2 buli komishona. Naye emitawaana egiruma Uganda omukulu ne yeefudde nti yeetagiraba. Kale katugende mu katambi kano tukomewo. Muwanga Kivumbi ng'ayogera yamenye constituency zaffe nga bw'alaga nti yakozesa ekigambo kya luzungu nti ziri empty. Ne mwewuunya nnyo, naye kyeyagala okutegeeza abakulu abo bonna nga bwe babadde n'abalina endowooza eyo, njagala bajjukiza nti fe abatulonda bali mu kibuga ky'e Masaka. Nze abannonda bakimanya kabonera era be bannyinako obuyinza. Abalonda Masaasi, Mpuuga, Nsamba bantu Banyendo, Mukungwe era bamwinako obuyinza. Mu ngeri emu n'abalonda Honorable Juliet Kakande be bantu ba Masaka City era be batulinako obuyinza. Kakati abantu ba Masaka City abatulinako obuyinza be basalawo ani gwe beetaaga okusinziira ku ffe emirimu gye batutuma tugikola bulungi. Ku ground kwe tuli twalina manifesto gye twabategeeza bino bye tugenda okukola era tubadde tubikola bulungi, era betusuubira nti betugenda okugendamu okubategeeza, okubasaba okuzza ebisanja byaffe obujja, kyetusuubira nti era bagenda kikola. Nawulidde mukulu Muwanga Kivumbi ng'ayogera nga bwe bagenda okujja e Masaka. Njagala kumuzzaamu amaanyi nti naye kennyini asobola okujja, kubanga ebutambala kyandabikidde byempulirayo balinganga abamusiibudde, naye waddembe okujja neyesimbawe waffe Masaka. Abantu baffe balina obusobozi okusalawo. Namuwulidde anyoomola ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka ng'akiyita municipality. Ssebo mukulu Muwanga Kivumbi, njagala kutegeeza nti ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Masaka kyasuumuusibwa okufuuka city. Kaakati nakuwulidde okiyita municipality, e Masaka tewaliyo municipality. Ekyo kiraga obukulembeze obunyoomoola, obutassaamu kitiibwa ate obutagoberera. Kakati obukulembeze obufaanana bwe butyo tugenda kubuwakanyiza ddala mu Buganda. Njagala okukubiriza abantu baffe, si kifo kya kinyumu nti buli ayagala asobola okujja n'afuuka memba wa palamenti oba omukulembeze ku leve endala. Ezo ensobi tuzikoze okumala ebbanga, tetugenda kuziddamu mu 2026. Njagala okukubiriza abantu baffe nti 2026 tulonde abakulembeze ab'ensa, abamanyi ensonga za Buganda, abamanyi ensonga z'ebitundu, ate abamanyi ensonga za Uganda. Kambiddemu kubanga bino bikulu. Tulonde abakulembeze ab'ensa ng'ensonga za Buganda bazitegeera bulungi, ensonga z'ebitundu mwe balondeddwa nga nazibyo bazitegeera bulungi, n'ensonga za Uganda nga bazitegeera bulungi. Abantu abanalowooza nti 2026 gugenda kuba muyaga ng'ogwa 2021, ekyo tekisoboka. Abantu baffe beeteefuteefu okakasa nti balonda abakulembeze abagenda otugattako omuwendo. Buli mukulembeze yenna ajja gye muli mukakase nti alina obusobozi obubagattako omuwendo. Omukulembeze atalina busobozi obwo, oyo mumusse wabbali. Tetugaana batuvuganya, ekyo balina eddembe lyabwe okujja ne batuvuganya, naye abantu baffe balina obusobozi obulonda abakulembeze abatuufu, era kyetugenda okubakubiriza ffe gye tusibiddeko. Ebyekibiina nga byo bitadde wabbali, omukulembeze agenda kubagattako, ekibiina ekyo kibe nga kyekiddirira, naye omukulembeze abagattako agenda kubeera mukulu. Uganda Kyagulanyi agaludde omunoofu omule
omulembe gwaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert ye president w'eggwanga ow'ekkumi katunyumire ku Uganda empya etali mu kulyanguzi ng'amalwaliro galimu eddagala amasomero geeyagaza nga pipo balina pawa ebyobulimi bidde ku mulembe abavubuka katufune emirimu atemu abakuuma eddembe miliyoni yaffe tebugyerabira tugweyo tulonde Kyagulanyi Robert Ssentamu kuba president wa Uganda umbrella ye manvuuli buli wagiraba tikinga ate temwerabira olumala okuwa Kyagulanyi akululu kaffe tetuvaawo paka nga bakabaze olwotandikirewo ebikujjuko by'okujaganya kali bakadde budde era akadde ako bwe kalituuka bannayuganda balimanya nti amaanyi gonna ge bataddeemu tegafudde ettogge akadde ako muliraba ku nkyukakyuka mu gavumenti kubanga n'ebyafaayo bitulaga nti mpaawo nakyemalira yenna yali alinnye nga bw'alinnya bonna balinnya bwe bakkirira kubanga bw'ebanga kigambo bugambo kyekyogerwa boogera the rise and fall tewaliwo omuntu yenna yali alinnyeeko n'alinnya n'atakkirira kikulaga ki nti bbanga bubanga lyeriba libulayo ate nga n'emyaka nayo kikulu nnyo kubanga bw'otunuulira emyaka omuntu gy'aba alina n'engeri gy'aba alemeramu mu ntebe ng'alinganga ataligenda otuula n'ogamba nti takimanye nti nno akadde kamulimidde empiiga kati ne Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa buli we mutunuulira bwe nti ne byayolekedde n'ereenya gwalimu yali badde emyaka egy'okuwummula nga talina bimutataaganya yali badde omuntu abantu gwe bakeera ku makya ne bagenda okwebuuzaako ku bikwatagana n'eggwanga naye olwaleero ate gw'owulira ng'ayungula abawaavu n'abampi gw'owulira nti nno ku makya 11 ayolekedde ntoroko gw'owulira ku makya 11 nti wuuyo mbaale gw'owulira ku makya 11 nti wuuyo mbalala mbuulira lwaki obulamu bwe tebukendeere kubanga ate olwedde butono kubanga teyateekateeka mirandira mituufu banne be yali ateekerateekeramu nno bateekinge over emyaka 50 ge yali apulaning oba 10 kwe banaatandikira kati leero mwe bali mu kwagala okuteekerateekera emirandira ate nga kiri too late kubanga buli ekirina obulamu ku duniya kuno kigenda kutuuka obulamu obwo buveewo ttaka mu ttaka vumuvu Generali Tibahaburwa teyafuna kadde kameditatinga kufuna kadde kufumiitiriza kubiriddirira oluvannyuma lw'emyaka gino 40 gye yakakalakatira bannayuganda kyekimu n'ekiri mu ggwanga litujja okwogerako erikulemberwa omukulu Ibrahim Traore Abamerika baamuguddeko olutalo kati nno weewuunye obutayawukanako n'ebyali ewa Gaddafi wali mu Libya bayirawo oluko olwatwala Gaddafi lwatandikira wano Uganda bayita mu muddugavu General Yoweri Kaguta Tibahaburwa okuvunika gavumenti ya Gaddafi ebyo naye bagambako emabegako naye nja kukola program mu video eddako mbeere ngambi bawa mu bujjuvu birambulule nga ngatta video eyo n'embeera eri mu ggwanga era Democratic Republic of Congo oluvannyuma lwa ddiiru ya America ne Congo okubeera nga yakonfamingiddwa beyond doubt wali ku kitebe ekya America ekya US Department bavuddeyo ddiiru eyo ne bagikonfaminga era mbiyina mu video nja kubeera nga mbibawa mweddako naye njagala kukulaga ki nti wetwogerera leadership oba rule eya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa eri ku ntandikwa ey'enkomerero yaayo wakati nga Mwami Tibahaburwa alina okugyayo amaanyi gonna ag'omu buto talina njawulo na ndogoyi etemeddwako obulago endogoyi etemeddwako obulago eba n'amaanyi mangi naye mbagamba nnyo nti mu budde nga buno ng'endogoyi ejjiddwako obulago gwe wenna ng'okimanyi bulungi nnyo nti endogoyi eyo ogiri kumpi olina okubeera nga oli kiini oleme kubeera nga ofuna omugere gwayo nandiki okukkirira ekala namwetagenda badda nga n'endogoyi eyo tennafa kyemuva mulaba nga tubakuutira okuggyayo amaanyi gonna mu ngeri Arab style okulabika nti eggwanga lino Uganda tulinunula muŋŋanye enfundikire n'akatambi kano programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa onoonyeko ku namba ye gwowe naye n'embeeramu oyita etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera nga ateefuuka malidaadi baana bataata katugende mu vidiyo eno ate tulyoke tuddiŋŋane mweddako mbaagala nnyo. Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is Kuka together for our for starters. Omukaddo yo mulaba ali mu screen General Yoweri Kaguta Museveni banje Uganda obamu addressing nga genius bamu addressing nga a war genius monger
lwansonga asobodde okukulembera eggwanga oba okufuga eggwanga ebbanga eddene okusinga abaamusooka. Abalina mentality eyo beerabira ekintu kimu nti donkey may live 100 years but still die a donkey. Era abalina mentality eyo nti afuze ebbanga ddene simply because mugezi. Be batalina kumanya ku history oba ku byayita. Bagambira nti abasajja abaali abagezigezi nga ba Napoleon who conquered everything beerabira ekintu kimu era ekibogerwako kiri nti people like Napoleon Bonaparte forgot nothing ku byali byaleeta revolution mu nsi zaabwe but learned nothing. Oyo omukadde omulaba ali mu screen yo, ndi very sure he forgot nothing ku byamuleetera okugenda mu nsiko in the 80s. Naye ate ndi so certain that the old man has learned nothing ku byaleetera entalo ezabaawo mu kinaana kubanga addinganya ensobi ze ezimu. Lwaki njogera bwe nti olunaku zino tukyagamba the history repeats itself. It's only fools who repeat the mistakes of the former fools abaleetera ebyafaayo okuddamu okweddingana. Nkudiremu, lately we never say the history repeats itself, but we rather say that it's only fools who repeat the mistakes of their former fools that cause history to repeat itself. Yensonga lwaki regime y'omukadde oyo gwolaba mu screen ngambye regime egenda kubeera written down in the history nga regime etayigira mu byaleeta ntalo za kinaana ate nga regime etalina kyeyeerabira ku byaleeta ntalo za kinaana. Yensonga lwaki abasajja abagezigezi bagamba he who has seen everything but learned nothing carries the weight of time without his riches. Era still abagezi bagamba a fool may grow older but not wiser. His eyes will forever be open but his mind will forever stay shut. Ulirizamu katono katugende mulama gwa video oyo omukadde omulaba buli ekyaleetera entalo z'ekinaana akijjukira wabula tayigiddeko yadde akatono mu byayita pozinga mwawo. Yensonga lwaki era sitira abasajja abagezigezi bagamba war comes from poor history learning but still war comes from poor history teaching. Oba mubufunzi olutalo entalo zibalukawo okuva mu kusoma obubi ebyafaayo, naye ate olutalo lumeruka oba lujjawo ne mu kuyiga obubi ebyafaayo. Kankutwale mulamwa gwa video ku lukalu olwa Africa abasajja abaali ab'amaanyi nga regimu zaabwe tezalowoozako nti zisobola n'okugwa ekigo lwansonga beetwala nti be baali bakabejja ebiseera ebyo. Kankutwale wano ku mulirwano kano Muammar Gaddafi ya neglecting all democratic voices ezaali zicalling for change mu kaseera Arab Spring we happening ira mu 2011. Protests zonna ezaali happening mu Arab Spring Gaddafi yaziyisaamu amaaso ne regimu ye yagaana okuwuliriza amatu amaloboozi ag'enkyukakyuka agaali gayita mu kaseera ako. October wa 2011 teyataliza Muammar Gaddafi yali w'amaanyi ng'enze mutya naye yafa nga mmese mu mwala. Kankujjeyo abasumi b'ebyafaayo kanyambeko bano bannaffe abatalina nnyo okumanya. Benedicto Mussolini nga bamaze okubawangula ne banne World War II bano ba Mussolini baagana compromisinga. In the end 1943 yakwatibwa yattibwa 1945. Ulirizamu katono si ye yekka abasajja abadde mu byafaayo ba Adolf Hitler still batuvudde mu kisematalo w'okubiri bano baali bafugisa mukono gwa kyuma naye wadde baali b'amaanyi mu biseera byabwe nga baagaana okuleka amaloboozi aga democracy okusukkuluma ambitioni zaabwe. Abantu nga ba Adolf Hitler tebasobola kusimatoka 1945. Abamu ku bo
bamaliriza n'okwetuga betuze ggwanga lya Egypt. Hussein Mubaraka, Arab Spring protests ezali happening teyaziyigiramu 2011 baamukako okuva ku bukulembeze bannansi b'eggwanga erya Egypt yagaana okuwuliriza. February 2011 ono yakwatibwa tewaayita yadde emyaka 9 mu 2020 omwami ono yali afa. Lwaki nkuyisiza mu bintu ebyo byonna? Kankuyambeko eri bano bannaffe ba Museveni balina ekintu kimu kye batategeera nti ne bw'owaalirira otya, in the end regime yonna eri destined kukugwa. Ekikuzi kiri nti bano ba Museveni atuuse ku extent yetegeera nti akyasobola okutaasa regime ye yonna. Anseri nti nedda abantu nga Museveni tebayiga lwa nsonga tebabeera ba student balungi babyafaayo. Obudde buno Museveni akyetaaga okumukonvinsinga ne regime ye yonna nti they are holding on a thread. Bo balaba nti b'amaanyi tebalabawo na force yonna esobola kubakyusa oba kubasuula. But ndi wano okubagamba they are barely surviving but they are destined to break down. Nkiddemu eno regime yonna nga bw'ogiraba is living on a borrowed time. They are simply surviving temporarily but they are doomed to ruin or to reign in the long run. Ulirizamu katono eno regime nga bw'ogiraba is a dying greasy regime. In the final it is so desperate okusigala nga weeri naye amazima gali nti eteekeddwa ogenda in the dustbin of history. Eina ogenda into extinction. Posing amwao ekigambo ekisamarizinga regime eno eya Museveni ekisobola okubayamba okupikinga understanding bakiyita Ozymandian o ZYMANDIAN ekitegeeza once a power now in ruins. Kino ekigambo kiva mu sonnet M eya 1918 eya Pasi Bishi Seri we yagambira nti kino ekigambo kitegeeza bino ebintu bisatu wammanga: the waning days of an empire, the inevitable decline of a fading power. Ye regime eya Museveni. Ekigambo Ozymandian kitegeeza the ephemeral grandeur, ekivunulwa a ruler or an empire that believes is self-eternal but is destined to fail. Ekigambo Ozymandian ekidescribing a regime ya Museveni era still kitegeeza hubris punished, the arrogancy of the unchecked power which time and history must erase. Still ekigambo Ozymandian ekinyonyola regime ya Museveni kitegeeza the irony of legacy, the boastful monuments of tyrants often outlive their actual influence, becoming symbols of folly rather than glory. Akagambo iron of legacy kategeeza nti bibeera ebiseera ebyannakyemalira eyeeraga eyeetenda amaanyi eyeetonda obuyinza aliving okusukkuluma influence ye naye afuuka ekijjukizo ekyobusiru than ekijjukizo ekyekitiibwa. Vidiyo eggwa bweti ligimu y'omukadde oyo giraba ebbanga eritali lyawala egenda in the dustbin of history. Lwaki? Tabadde mugezi kuyigira mu byafaayo. He forgot nothing mu byaleeta entalo ez'ekinaana, but he learned nothing mu byaleeta entalo ez'ekinaana. Vidiyo eggwa bweti kino takiwona. Okiraba kino ogenda okalonde, ogenda kakuuma, ogenda kalondoola, ogenda okabanja. Wala